yange nange kampuni okunzirizaako era mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Byensinga okubajja kati ngendera ku order oli bwajja nga alina kyayagala emiziro biki ebyo okusinziira ku ye kati byenkola olw'ensonga nti kati sikyabajja kuteeka bintu wano buteesi wano engeri gye byonooneka kati ebyo biriwo bimala n'ebifaananyi biri wenkulaga mba nsobola oba osobola okukakasa nti ekintu omulimu gw'ogenda okumpa ngusobola esebo. Kyenaali agadde nyambibwe mu mulimu gwange nja kufunayo saponsa anyambayo akasente sobole bizimbira akayumba nga bibeera nga buli kyembajja ekola ki n'okugula ku buuma obunyambako kuba kati omukono nkozesa kaso kambe gula ku buuma obwo obunyanguya nemba nti omulimu gwanguwa nti nina gugaziwa mu Uganda yonna ne mu nsi yonna ng'oli niwaba ayagala okugeza akakopo nga kano kati kampuni webange erina abantu 2,000 nekugaa nti bajja obuntu buno 2,000 sisobola so mashini enyanguyizaako mangu okusala mangu n'enyangu yeye ezo 2,000 nenziweereza kampuni oba omuntu yenna omulala kati kyenva njagala mashini ezimu zinyambeko singa nfuna nyamba